Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to yet another edition of Share with RKV. And today with me being a Tuesday, tuera twogera ku bulamu. Era nga olunaku olwalo nzizemu ate okuba nga nsinkana omu ku abo bambadde nsinga okumisinga. Abayogera ku nsonga ezo ezikwatagana n'obulamu omukyala ate nga wakati TV. So engeri guli mwezi guno gwa October twagadde ate tukube nga tutunuulira ku birwadde ebyo ebitutawaanya mw'oteeka kansa, abasinga mwogera ku kansa naye ate kale tujja kwogera ku kansa naye ate lwakuba tugenda kwogera nti kansa tugenda kutunuulira endwadde ezo ezitawaanya amabeere g'abakyala. Manyi twagala tutunuulira omwezi guno gw'abakyala engeri gye guli nti Uganda mwejaguliza okwefuga naffe abakyala twagala twefuge mu ngeri eyo nga twefuga ebyobulamu bwaffe. Era njagala ne Aida yennyini omusawo Aida waffe oli owa TV naye ayongeza ku nsonga eyo ey'omukyala okubeera independent. Aida, you're most welcome, my dear. Thank you, dear. You're looking Beautiful. beautiful. Look at you. Thank you. Imaging is my passion. Anjagala nsanga imaging. You know? Chechi. Siri mu nnyonyi era mu tojja kunsanga mpozi nangezeeko kuwumula kuba gye wabadde kulikayo. Kulikayo. I've been missing you. I've been missing you too. Naye nga nawe oli eyo nyumira because okomyewo ng'oli muzungu. Abantu obeeramu you go slowly by slowly adapting to their nature. Yeah. Kati ogenda obafaanana. For real? Yeah. Okay. So kyova bagamba mbulira gw'oyita naye environment gy'obeeramu. Yes. Exactly, that is who you are. Kati egy'obadde mu bubali okomyewo ng'oli mulalamu. Ruth Washington, yes. Ruth Lee, I'm China. Ruth Andrews. Ruth Washington. Yeah, you know. Yeah. So okwogera ku mwezi guno ogwa October engeri gye guli nti gulimu ameefuga gaffe. Singa abakyala baka kibuso tuwaye nga tunakutandikira ddala. Ruth omukyala ow'omulembe guno because ebintu bigenda bikyuka. Nandyagadde abakyala tuwulize kano bulungi nnyo. Omukyala w'omulembe guno yalibadde aba n'ebintu eby'amaanyi independence bbiri. One is spiritual independence and financial independence. Spiritual independence, what is that? Spiritual independence is spiritually connection yo ne Katonda. Nga gwe ne Mukama Katonda wo you're very close. Mwetegeera. Relationship yammwe ne Katonda yeye ngumu. Kubanga omukyala alwana ne Mukama akuza bulungi abaana, akuuma bulungi amaka ge, akola bulungi emirimu gye. She's always a blessing. Taba na busungu, taba na futwa, taba na bujja, taba na nugu, taba na kasajja ku mutima, taba na mutima mubi. Taba na kikazi ku mutima. Aba buli enkolagana yo ne Katonda weebeera ng'eri okay n'abantu abakuli okumpi. Obeera n'omukwano. Oto ogwa nnamaddala gutali gwa pretense. Abantu b'obeera nabo. So enkolagana ne Katonda babadde tugifuula that independence gwe ne Katonda nga tolina kira ky'olowoozezzaako kujja kunaani. And there's a way you glow ng'olina Mukama nga mulina connection eyo. And people keep wondering, what's a kazigo chinenga? It's God diversity. Yeah, true. Okolagana n'abantu purely. I know. Toba na ill intentions kugamba over okay. Ate financially. Financial independence Ruth y'abakyala si yakuzanyisa. Financial independence kwe kubeera nga mu byenfuna oli independent. Wadde oli mufumbo. Kubawo nyaawo. Nze kigamba nnyo abakyala kuba abamu tebakitegeera bulungi. You can be married, happily married, but independent in finance. Nga osobola okukola ebintu byo, ng'osobola okubeera omukyala omugagga, ate ng'oli married. True. Kitegeeza ki nti osobola okuba ng'okola working hard ng'oweekolera ebintu nga tomaze na kusaba muntu mulala yenna. You can go to hospital. Yes. Omwami n'agamba naye bills ezo kankuyambeko. N'ensi bino ebbwa linumidde omwaka. Mpaayo. Gamba omwana abanga mulwadde omusujja. N'olinda omwami aleete ssente olyoke otwala omwana mu ddwaliro kakano oluusi ngo n'omwana afudde n'okufa. Omwana wo malaria ne yeeyongera ng'olinze omwami alina okumpa ezijjanjabula omwana guno omulembe. N'osiba akaviri myezi 4 olinda bakuwa ssente ogende mu saluuni. Omusajja alina okumpa ssente ezikyusa enviiri. Gwe ng'omukyala you're not independent. Naye buli w'obeera ng'okola n'omwami ono akussaako a lot of value.
tomala gamanyiirwa. Omanyi obwavu obukyasinze okuleetawo family conflict n'okubeera nga abantu babeera bayomba domestic violence. Kati nze guno omwaka ka message kange abakyala tulwane nnyo because you have a happy family as long as you're financially independent. Oliwegendezaako omuntu w'omusabiriza ennyo ng'osabiriza you become oba less valued. N'omwami buli w'omulaga ab'ewaffe batunuulidde mwami, taatawo mwami, abaana bo mwami. Tolina ky'osobola kufuna without omwami. Kati wafunye ne ka TV mu bulamu obwaffe wavudde mu ndwadde. Anti nze Katonda akadde omukisa ku bantu bangi, njogera n'abantu bangi, naye abakyala babulamu okukyusa their mindset nti osobola okuba omukyala akola bw'otuukiriza ebiruubirirwa byo ng'omukyala ne bw'obeera mufumbuleko omwami akwatireko bukwatizi. Kugamba omwami wonna amulaga nti nange am ready to go, I'm ready to work, I'm ready to move, ajja kuyambako. That is why we call them partners. He's not your father. He's not your father. This independence abakyala leka tuveeyo ng'olwana nga gwe omukyala okubaako ne bw'otuuka nate ng'osigadde mu position yo ng'omukyala. Ekyokubeera ng'okola tekikuggyaako kubeera mufumbo. Nze mukyala mufumbo era ayina abaana era ayina omwami, naye omwami omulabirira bulungi but still you're beneficial to the society. Okeera ku makya n'ogenda n'okola ku balwadde, people get their prayers answered, n'obajjanjaba, oyambye ate naawe ng'omuntu oyina value. Oyogedde ku kintu ky'okkeera ku makya n'ojjanjaba abalwadde. Musawo Aida, leero njagadde onzije twogere ku mabeere. Oli mugezi. Abakyala balese abaana baabwe abato nga bavudde mu bulamu bw'ensi eno, ng'oluusi ayinza n'okuba si kansa naye nga ebirwadde ebiruma amabeere nga abakyala tetumanyi. Okitegeera? So njagadde munnange kubanze nakola arts, gwe yakola sciences, ate abeera mu ka TV. Otunyonera ku nsonga eyo, birwadde ki ebyo bikwata amabeere ng'oggyeko kansa? Ruth, bwe tusisinkana ntera okugamba ekikyasinze okuzikiriza abantu ignorance, obutamanya, obwavu, poverty, naye obwavu tubwogeddeko wali, and disease, ekirwadde. Buli w'obeera ng'omanyi kale nowejjayo eri noba nga toli mwavu nnyo ng'ate olinako kw'omanyi, obulwadde buno ojja kusobola okukola ki? Okubwewala. Leero tugenda kwogera ku diseases of the breast, self breast examination. Bo wennyini weekebera otya ggwe ng'omuntu? Tonajja na mu ddwaliro. Bw'oneekebera ng'omuntu ojja gamba Musawo Aida yagamba wenkwatamu ng'ebbeere linnuma ngende bankebere. Ate nga twekebera nnyo nga tunaaba. Okitegeera. Naye omukyala ayagala akebere kabina, omumbiro abeera akebera mu kabina. So kumbe the essential parts kufa abakyala zitulina okufaako, ate tubadde twekubidde nnyo mu infections, pain. Naye leero tuli ku breast. Because abakyala baggwawo. Kati oba kansooke nkuba ebbeere ly'omukyala. Tukubira ebbeere, bulijjo okuba birala bya wansi. Naye bw'olikuba leero. Ebbeere tukube ettoototo eritagudde. Nambaalaala eryo. Neriri bweri tukugamba tukube eririnamu kano. Ng'ekinywi si kyalimu kale ayinsizayo ng'omwana omu. Ebbeere likyayimiridde. Oyo mugaba? No, lina ducts. Kati jjukira ebbeere, the major function of a breast to produce breast milk for cosmetic purposes, for hormonal balances in the body. Kwegamba omukyala okubeera ng'olabika bulungi n'ebbeere, n'okuba nga lisobola okuyonsa omwana n'okuyonsa omwami. Ate obusimu nange buli kinyambako. Kati ebbeere obusimu businga wano. Walala mukaawo. Oba abaami bamanyiiwo. The first born yannemye okuyonsa. Abaami bamanyiiwo wano wali feelings ez'ekika ekyowaggulu. Naye ate abasinga bagaya nga bagaya obiti. Ate ogaya ki wano? Abaana abo. Olina okuba nga gently tugeddeko abaami balina omumanya nti this place is the center of feelings, by the way, most of the women. Kaakati ebbeere ngenda kuba a rough sketch. Tugenda bino eminga yonna.
This is the chest wall. Okay. Eno nipple. Enywanto. Yeah. Eno tulinamu ducts wano. Ducts ze zivaamu amata. Oh, bye bikwata nga toyonsezza n'olya nga bikutte. Yes, nga toyonsezza. Then tulina the areola part. Areola. Kyekino ekiddugala ng'oli lubuto. Yes. The areola part. Then the breast part. Pectoralis muscles. Tetugenda genda into detail kubanga lirina ebintu bingi naye mbadde njagadde tuwe rough sketch zikastompa obulwadde. Kakati ebbeere lirina endwadde ez'amaanyi 5. Endwadde esooka ey'ebbeere tugiyita mastitis. Nga si cancer. Mastitis means an inflammation of the breast. Inflammation kitegeeza infection of the breast. Nti obuwuka bujja kuyingira mu bbeere lino. Obuwuka bunayingira mu bbeere lino bujja kulya either the nipple, the areola, the ducts, oba bulye ebbeere lyonna. Obuwuka buno ki ekibuleeta? Obuwuka busobola okuva anywhere. Omwami nga teyasenyezza. Obuwuka omwami ayinza obba n'obuwuka bwe naye nga mukamwe nga teyasenyezza waliwo bataagala kusenya abo. Omwana asobola okuyonka baby. Jjukira buli wobeera ng'oyonsa ebbeere lino buli common nnyo mu bayonsa naye busobola okukwata n'abatayonsa n'abaana abato. Kati obuwuka bwo engeri gye kuliko obutuli it is an entry for microorganisms. So kati omukisa gwonna obuwuka bwo we bufuna okuyingira into your body what you call an infection bo buyingira buyingizi. Kati ate abakyala bamanyi ebbeere lyange tandise okuluma oba nina kansa. No, tolina kansa because as long as obuwuka buyingidde muno bujja kujja bulye ducts of ductitis. Ducts zino zitandika okuzimba. Ozirabe ku scan nga ziri dilated. Naye gwe ogenda kuwulira ki? Ojja kukeera ku makya ng'ebbeere likutujja. Nga bw'okola bw'oti nga lirimu amasira. Litandikirawo? Signs ezisooka singa ebbeere inaaba lirwadde owulira omusujja. Oluddeko omukyala agamba bwe siyonsa mpuna ekisujja mabeere gankuba ekisujja. Ate nga tukifuna ffena n'owulira muno nga tosobola na kustretchinga. So nze ndi mulunzi naye n'ente zikifuna. Bw'otagikama ago amabeere gagendamu ne gakwata nago gennyini ne galeeta obulwadde. N'ente zirina mastitis. So kati omukyala n'oba toyonsa obuwuka bwe buyingira butandika okulirya ne litandika okutujja. N'ofuna omusujja. N'ofuna ensanja bavu mu nkwawa. Olwo nga liruddewo nga lirwadde. Nga litandise okulwala because kye tuli okwogerako the signs. Omaze otegeera obulwadde mastitis gwe togenda bumanya. Naye obubonero bwe nkugamba we bujja okugamba kirabika nina ki mastitis. Kati obubonero bwe buliwo obwo. Obubonero akasooka pain in the breast. One, it can be right, it can be left or bilateral mastitis. Kati tusobola okugamba there is bilateral mastitis with ductasia nga ducts zino nazo zigaziye. Nga omukyala onanga mati musawo mpulira obulumi naye bwe nnyiga ebbeere lino livaamu ebintu biringa amasira. Nga siyonsa. Nga toyonsa. Ne bw'onaaba oyonsa amata gajja kukyusa kkala. Laba omwana wo wayonka ebikyafu. Oh Lord. So one sign is pain in the breast. Two is the nipple discharge. Okubanga ovaamu discharge yonna oba eri watery oba eringa ebbeere terina kuvaamu nnyo bidischarge. Naye wabona nawe wonyiga ng'olaba muvaamu ebintu bya yellow. Ate waliwo nfuna discharge nga ndi lubuto. Etuvaamu otuzzi. That one is normal. That is okay. Kubanga there are hormonal changes. Kubanga ebbeere likolebwa nnyo ku hormones. Ate mulimu akifuna nga anaatera ogenda mu periods. N'afuna ebbeere nga limuluma singa okimonitoringa nga the pain is exceedingly abundantly the normal pain gy'ofuna, it is time for you to go for a check-up. Kati obuwuka buno buyingira through what? Nze kennyini nsobola obwesiiga? Mu kaleega. Omukyala asobola okwambala akaleega kamu weekses. Ate baafuna akabbula akaako. Wategeera nti kaddugadde nga leben efuuse ya brown. Mubaamu ka one time service bra. Ng'ako everyday ku mubiri kati ogaba obubeere bwagenzeemu. Obuwuka ne bugenda n'oyambala. Kugamba obukyafu
eventually obuwuka buno bufuna access to your body through your bra. Kubanga obuwuka bwo tebwagala wakyafu. Eringa nnika. Omanyi waliwo abakyala badda mu nnika nga nnika ye gye yambalira ennaku ezi. Naye ng'akikola atyo tukimanyi ku baami. Buuza nze abakolako. Kubanga jjukira bwe yambala nnika mamu kadisi kyajja ku mukama ke yatuwa. Ng'ogikyusa ogiza kweri ku leka naawe aba akola biki ebyo. Leero omwami yaŋŋamba musawo omukyala wange oyo mukuleetedde omukyala oyo adda mu mpale. Kubanga nange olaba nze omusajja osanga akuteereddewo bokisa gye wayambadde eggulo ogiddemu ogyambala. Omusajja ne bamanyi okudda mu mpale naye omukazi nange obamu n'engeregeze. Omusajja abeera no mu buli agenda okulaba ng'ogikyusizza ogyambadde. Kumbe naye yeeraliikira infection tebaggwako. So mastitis is the commonest. Okay. Kangambe. Then obulwadde obwokubiri era obutawaanya amabeere ate nga buli common. There is what you call breast cysts. I think obulwadde mbwogereko okusinziira ku myaka. Okay. Kubanga breast cysts zikwata n'abaana 13 years, 14 years, 15, 20 mu myaka gino egy'obuvubuka bw'ofuna ebizimba. Ekizimba ekyo kijja kujja kizimbe wano. Tukiyita breast cystic disease. Musawo Aidah nsonyiwa katono nga tolina kumalayo ekyo. Ewali awasoose wo emyaka ki egiri vulnerable? Wali myaka gyonna. Gyonna. Omwana omuto, omuvubuka, omukadde. Okay. As long as tokuumye hygiene yo, as long as you have given your breast an access. Kubanga waliwo omukyala yaŋŋamba when they are having sex, addira breast ye n'agiteeka ku penisi y'omusajja. Kyaka penisi ekuŋŋaanyizza kakikya. You know. Aba akyajinga. Twagamba sex is a game. Buli omu agikola nga bw'abeera ayagadde. Anyway, buli omu. Kati bw'oleeta ebbeere lyo lino n'oliteeka ku penisi. Kwegamba oddidde ekintabuli. Kwegamba wali eri ruutu y'obuwuka obutadde ku yo breast. Kati bwe teweewuunya nga breast etandise okulwala. Okay. As simple as that. So breast cyst gye tuliko kati. Breast cystic disease. Cyst kye kizimba kyo kijja buzi ekizimba mu bbeere lino. Naye nga this cyst kino ekizimba tekiri cancerous. Mu bizimba eby'amabeere tulina bye tuyita benign. Benign is the opposite ya cancer. Okay. Then tuyina ne cancerous masses. Kyekya cancer kyennyini. Kyekya cancer. Kati kino cystic mass eba yakula bweti. Nga munda erimu amazzi. Kati kino ekizimba kibeera kikuŋŋaaniddemu ebizzi kiba round, well-defined, thin-walled, anechoic cystic mass. Kizimba kijja kgenda mu bbeere nga bbeere litandise okuzitowa, heaviness of the breast. Owulire ng'ekipaati eyo we kiri wakuluma. Oluusi bw'okikwatako kiri mu kifo kimu. Tekitambula. Banga ekya kansa kigenda bba kitambula. Tugenda kumwogerako kansa. Katono. Kale. So ekizimba kino ekya cystic togenda kukyawula gwali eyo. Tukyawulira ku scan. Ebbeere liri specific nnyo nti we litandika okukola anything olina kgenda mu scan. Tugenda mu ddwaliro bakuggyeko infection ate ya bbeere no. It is scan oteekako bw'oti pa ejja kulaba ekizimba ekiri well defined cystic. The fact that wewandiise nti there is a round well defined cystic mass in the areolar region of the breast. Olina owandiika ekizimba we kiri kifaanana kitya era gwe ng'akirabye kubanga tuyinza owandiika kiri at 2 o'clock kiri wano. Abasawo ba KTV mulina ebigambo mubiwandiika awo. Gwe n'okiwandiika mu 2 o'clock kati ne weebuuza. Naye nze nga sirina kiwandiika nkunnyonnyola ne nkugamba ekizimba kino okiraba kitudde wano naye kino si kya kansa. Because kankwawuliremu n'ekya kansa. Ekya kansa kijja kuba an ill defined makekoe nena nnyingi. Ekya kansa kijja kuba an ill defined kwe kubanga tekirina shape. Solid. Okay.
hypoechoic, Okay. solid mass. Kino kyo kibeera ng'ejjinja. Ekya kansa bw'okikwata nga okakwata wano wakadduka ne bwe kaba katono kaba ne cancerous properties. Kayinza okuba akakansa nga kali kye tuyita echo complex nga kirinamu cystic ne solid masses. Wano ku scan ogamba it has a mixture of solid and cystic components. Era nze olumala okuggyako sikaani bwe nti akugamba genda okebera akanyama kye tuyita biopsy. Bakiyita kuggyako kanyama naye it is a histology process. Bajjamu amazzi gano balabe is there any cancer. Bakufumita munda. Bakufumita ne basikamu amazzi. Muganda akiyita kuggyako kanyama. Buli omwaka atya nno. Olukiraba kino pa mba natandise okufuna dda wali signals nti there is a cancer developing. Kubanga Ruth, cancer as early as nga yakatandika ebbeere balijjako bakukalirira n'okomyawo obulamu. As long as it has not spread. Gye migaso gya shows zino nti ojja kutegeera nti akantu kaakano mu bbeere odduka emisinde bakukebera ebbeere bakugambe kano akantu ebbeere balijjeko otaasa obulamu okusinga okudduka mu ddwaliro nga the cancer has spread beyond the breast. Kati olaba waliwo otuba ng'oggyako omwana ne bagamba okunywa kaawa ebyona bye tukola nga tujjako amaanyi otuuka ekiseera n'ozimba munda ebyo ebiba bikutte ebyo mbyawula ntya oba bwe ntandika okuggyako omwana ku mabeere nina okusooka n'enzija nosooka n'onkebera before oba ne mu process yennyini nga bikutte nnyinza okugira n'enkebera because sometimes tuyinza okitwala for granted mabeere gakala ate already nga oba oluusi ng'akantu katandise. What do you think? Anti kyendowooza omuntu ali eyo tamanyi naye alina omubiri gwe. Bw'olaba nga kitugamba ebbeere likususse bannanga ebbeere linnuma ebbeere lino erya right linnuma bwengira bwenti ebbeere lizimbye ebbeere ogenda okulaba lino liri eno eddala liri eno naye tegenkaniira n'omusajja omu yambuuza nanga naye ambeerega mukazi wange ogenda ogebakamu booti erimu liri bweriti likuzimbiridde ate akalala kali eti baswana amabeere gaffe abasajja ate omusajja woba oli naye buli omubiri gubeera ng'ogumu so he has a right to see even what you don't see. True. Naye ye omukyala nga takiraba oluusi kiva kukuyonsa noza bbeere limu omanyi olwo ebbeere likwanguyira okuyonsa noba ng'oliyonsa buli alina condition tugiyita gingivantomastia. Kitegeeza ki? Hypertrophy of the breasts erimu nerigejja bweriti kirwadde kirwadde ebbeere nerigejja from the blue nerigejja bweriti ate eddala nerisigala nga likulumba. But it is a rare condition naye omukyala yagiyina because ngenda amamanyi omwami akugambako ng'asaaga naye omukyala we tafaayo kati tugenda okukyekeriza nga ate you have chances of developing into cancer. Yes. Okay. So tubadde tukyagenda maaso. I think mbisomese bwe nti bwe nkulaga benign ne cancerous sobola okukendeza ku budde. So a breast cystic mass kyo kibeeramu bwe kiti naye tugambe gwe togenda byawula tubyawulira wali ku scan tewali imaging endala wabula scan singa oŋŋamba nti mpulira bbeere linnuma akantu kannuma amabeere gandi bubi nessiraba wa scan weyongerayo ku kye tuyita mammogram. Mammogram ye detailed imaging of the breast eraba ekiri deeper than the scan era ya ssente nnyingi eno ya sikaani ey'omuntu wa wansi gy'asookerako. So eno cystic mass ekigireeta tetumanyi bijja buzibu nga bwe nkugambye nti bisobola okujja mu 14 year 15 year 16 years naye tekibeera cancerous era kyo it can be treated. You can be given antibiotics and it dissolves. Okay. Depending on the size. Okay. Kubanga wojjanga kiri 2 centimeters because wano mu kuwandiika kwange describing size, nature, location. Kati wano mu conclusion wenkuweera nti this is a benign finding. Okay. This is a suspicious finding. Kati awo totuula wekugamba nti it is a normal. Because oyinza okujja nga obadde olowooza oli mulwadde netugebera netugamba this is a normal finding noddeyo waka n'okuba bulati. But before nga tonnaba kweteekamu nti normal you have to confirm. So basically okutegeera ddala ekituufu sigenda bugenzi wa musawo
wabadde osooka wa sikaana walibadde oba tolaba shows zino osobola okwebuuza ku musawo because yo omusawo akuwa right information. Abakyala nti twagamba kye tukola weebuuza ku munno n'agamba ddira emmumbwa ddira castor oil sigako castor oil abantu bamugyewa simanyi ddira castor oil omusiige ayingira munda kijja genda bweweebuuzaako mwenne mufaanagana managamba oyinza okuba ofunye ebbeere likoze litya litunuze mu ttooyi. So people have very funny information etali ntuufu. So bubonero ki bw'ogenda olabirako nti oyina breast cystic disease, swelling, ebbeere lizimba naye naawe n'owulira ekizimbye munda obeera uncomfortable. Ate n'ekirala ebbeere lino lufuna akalwadde kamu bwe kati ensanjabavu zijja. Ensanjabavu lwaki zijja? Tuza lymph nodes zijja okulwanisa obulwadde obulumbye ki ebbeere. Kati bw'okwata n'olaba ensanjabavu dduka mu ddwaliro so that you confirm kubanga ensanjabavu zijja nnyo ate mu bakansa. Kubanga kansa bulwadde bunene, ensanjabavu ziyiwa amagye okujja okulwanisa ekirwadde kizze. So bw'onaafuna swelling of the lymph nodes n'ofuna swelling mu bbeere n'owulira lampu ng'ezimbye mu bbeere oba redness ebbeere ogenda olaba nga lifuusira red oluusi ku nnywanto, ennywanto esobola okuzimba oba kizimba kino we kiri wennyini wazimba. Bamaama balina abaana abawala omwana wo mubuuze naye buli ttaamu wawummula okebedde mabeere as long as omwana we agenda mu ki mu nsonga. Kubanga bw'oba ogenda mu periods there are very many hormonal changes ezigenda mu ki mu maaso. So bw'onaafuna okuzimba, redness, pain, loss of feelings. Ng'ebbeere tebikyalina feelings. Abakuze baana batono edda bafuuko owulira ebbeere lino twagambye center ya feelings. Omwami ajja kugenda nga yeefulukuta naye nga tolina ky'owulira. Omukyala yagamba muloko yazaala nnyo abaana baliyonse nnyo takyawulira. Kiri kirala. The other is a different story. Kiri kirala mukko nti kati wano ojja genda owulira ng'ebbeere nga nipo ne bwagisuna terina kyetransmittinga mu mubiri. So kati ate omugaso gwalyo kyekyo transmittinga system ekole ki opening. Loss of feelings naye kye ŋŋambye tekijja kyokka. Jandaba abakyala wano omusawo alinaudde ogamba sikyalina feelings. It is a combination of those. Weetunulamu okaba musawo agambye feelings ate ebbeere liruma ebbeere lizimba bw'oba ogenda mu period likuluma nga likutujja bweyiti nga mulinga omuli amasira. That is a breast cystic disease. That's the second sign. Eyokusatu breast fibroadenoma. Eyo nga nkambwe. Fibroadenoma nakyo kiba kizimba. But kyo kizimba kisobola okujja ne kizimba kisobola okujja ku 3 o'clock kijja ne kizimba wano. Naye kyo ekikyalwa ne breast cystic mass kigenda bbeeramu nga kikaluba nga kyo tekiriimu mazzi nga kyo kiri hard. Kati kiwe kinaabeera hard tekigenda ate bbeera nga kino ng'ekya kansa. Naye tujja gamba there is a round well defined solid mass. The fact that it is well defined tugamba eno fibroadenoma. There are benign findings. Oyinza okuba oyina a lot of estrogen hormones zo nnyingi ze zireesemu bino bi fibroadenomas. Naye bw'ofuna fibroadenomas ng'oli muto oba ne increased levels of estrogen so oba ne chances ezidevelopinga kino ng'ogenza okula. So meaning wenzifuna ezo omwana kasita azifuna nga nagenda mu period. Azifuna agenzeemu period. Alina kuba nga agenzeemu. Byonna bye twogera wano olina kuba nga ogenze mu period. N'ebbeere lisunye. Yes. Abasajja bafuna breast cancer tokimanyi? Munange nakiwulira ne ntya. Kakulumbala kaalipa. It is very true. Era omusajja alina gynecomastia mabeere ne gagenda nga gagejja aba ne increased levels of estrogen ate nga musajja. So aba ne chances ezifuna ki? Kati abaami abalina amabeere bakitegeere. So n'abasajja bamwala by the way akuba ffe teeka omukyala okubeera n'ebbeere. So wetwewale kujja bambi n'oba n'osomesa abantu. Naye bale kutwaya akadde. Wetwakadde mukwano. Because this information
nze tenyamba kubanga omanyi naye eyamba omuntu omulala atamanyi. Bongere okutugoberera. Amina. Ogere okubeerako. So ate osanga okafuna kano ka video n'okasa ne wa Bible kade n'okaddamu n'okawuza ne banna abalala ne babanga okola ki? Babanga bayiga nga bamanyi. Kubanga bw'oba omanyi ekirwadde kigenda okujja, omanyi ebirwadde teyabiyita. Oba oli awo nga kikulumbye. Naye bw'obeera omanyi you know what to do. Musawo yagamba ebbeere olukuluma first check. Ate onamira Ampiclox. Ajja nagamba musawo mbadde mmira bufragile omanye waka nabugula. Kati ebbeere bujjo erinuma nga mmirako fragile ne Panado. Bwe likakkana naye bwe likomawo. Teba tojjanjabye. Oba tulina kyokoze. So fibroadenoma yo kijja nga kizimba naye nga kiri solid. It is a benign but not cancerous. Naye nakyo kijja nga kizimba. So endwadde ki eyokusatu? Tubadde ku tugiyita fibroadenoma, tubadde ku breast cystic mass, awo tugende ku cancerous. Yes. Tukulaze nti no, not all breast diseases are cancerous. Olwokuba cancer yali common nnyo, kati abantu balowooza buli alwala ebbeere aba alwadde ki? Cancer. Naye nga si bwe kiri. Bw'oba olwadde bino ebintu ne mastitis bijjanjabwa. N'owona. Kati gwe kijja kufa eri omusawo wo okuyamba rightly. Nti omusawo ajja kugamba this is a mastitis, there is bacteria. Kati kiyamba ku bujjanjabi buno nti funa eddagala bweriti mangu mangu amabeere go gaddemu gafune feelings, gaddemu gabeere nga tegakyaluma ogateeke mu kaleega. Mutunyumu n'omukyala agamba bwengaleega gannuma. Nze mulinako mukwano we atayambala eddala kaleega. Bw'akambala bw'ati awulira ng'afa. Kati amabeere bwe galwala, end of these diseases, gazimba. There are changes. Bwe gazimba obeera uncomfortable. Bwe gazimba gakuleega bwe gati ne galeega n'emugongo ne gutandika n'okkuluma. Olinga etise ensawo. Ng'obange weetise ebibulooka. Changes in the body zo zikyankalanya ebiriraanyeewo. Oba n'okwira omugongo gukuluma n'ensinga ekuluma ng'amabeere gakuleeze bwe gati. Emirembe ne gikuggwako. Nobeera abantu bakitwala ng'ekyokusaaga nobeera nga tolina mirembe. Kati omwami agenda okujjoggira bw'ati. Nga badeni ndala. Ng'ojula musindika eri ng'oyagala akole kano. Ate kati yo obulumi bw'owulya mu mabeere alowooza ya buleesi agamba nkikubye. Obeere ng'ali ku pressure. Gamba ng'asimbye emikono. Baba. Olw'okuba amabeere gakuluma. Jjukira ye omwami aba kugusa nsonga. Okitegedde. Naye ate nga ne kansa olako ogambye n'ogamba oyinza n'okuba olina kansa naye n'omulaba nga bukyali nga nanaspreadinga era n'otaasa obulamu. Ye kansa akyasinze okuwona mu bakyala. Talinga endometrial cancer, talinga cervical cancer. Cancer endala ndalamuko, but this one, as long as it is early detected. Yes. So kati ekyawula cancer ne kuzina endwadde nti management ya cancer eri specific. As long as tunakugamba nti there is an ill-defined eco-complex, predominantly solid mass. Bigambo bina byokozesa. Predominantly solid mass. Waliwo ekizimba ekiyina mixed ebintu ebyegassegase kiri solid kirimu n'amazzi. Ate ill-defined. Ate bwe kiri olaba nga wakuluma kwegamba at maybe 2 o'clock. Awo nkuwadde description eraga n'omusawo n'owa mu America nti there is something wrong here. This is a suspicious mass. Don't play around. Todda mu kunywa abo. Abannayuganda balina omuze olumugamba ekirwadde ng'ekyo kadomola ku kadomola. Emmumbwa n'asigako. N'aseera kugamba you're bringing death closer. Kati olukiraba kino signs ezisooka z'ogenda okulaba dimpling of the breast. Ebbeere lijjamu dimple. Eriruddawa. Anti ebbeere libanga eri kiri ekizimba kisika ennyama. Kati ebbeere ne likola dimple. Ne likola ng'ekituli. Kugamba ebbeere we limala okukola dimple ogenda olaba nga lifaanana ng'omucungwa. Litandika okukola obutulituli obwo. Naye omukyala abaana obubonero n'akubira essimu musawo ebbeere yange nno lyakola ne dimple ate ligamba linnuma mpulira akantu akazimbye bw'okanyega wano ne kadda wano bw'okanyega wano ne kadda wano. Likyusa ne kkala. Lisobola okufuuka red. Lisobola ate obwa kansa tebuluma.
olaba the breast cystic disease esobola okuluma mastitis eruma naye akakansa kajja nga akasaaga katemu kakulya mpola. That is why cancer is a very bad disease kubanga obeera comfortable nga naye tekannuma actually no linnuma naye ko tekannuma so ebintu ebitaluma tubitekinga nnyo for granted nebisinga obutemu kyebagamba nti omukyala waba yalekeddaawo okuyombera afuuse dangerous bujjaakoma okuyomba aba akwagala kati ne kakansa kano wekalitayomba kuwa bulumi kaba kafuuse dangerous awo kagenda kutta mu kimpowooza because by the cancer breast cancer ne prostate etandika okugejja ng'ensaaga n'ekulumbagano ogenda okufuna obulumi ng'eweddeyo ng'ekubye wansi so awareness ekuyambako okugamba tugenda balaga self breast examination bw'owulira akantu weeyagale tukalagire ddala tukebera tutya ebbeere lyaffe bamwe agambye nti tulina engeri tugenda okukeberamu osobola okwekebera gwe kennyini nnyini noga naye bwenkola bwenti bwenkwate ne mpulirayo ensanjabavu ndabika alina Benign era gyabasanga nga weekebera agambe nze kirabika nina breast cystic disease kyeka nina cyst kirabika naye nange kansa bulwadde bwantamalo era bw'olaba nkukebera mbeera nsimayirenga bw'olaba nkyusizza face nange muli mutima mba ntandise okutya because as long as you see this one thing kyokola you go for a biopsy we advise what you call an ultrasound needle guided biopsy ne bajjamu ago amazzi ne bagakebera n'ofuna results olulaga nti there is a neoplasm going on sooka odduke muki genda mu cancer institute kyogenda walala. Do you think sokola musikale ne balaba nga akagunda kali ill shaped biki nentukere nga si kansa kiddayo kwakebedde mulimu wasikaana atagimanyi ajja kugamba kyokka nga fibroadenoma naye olw'okuba tamanyi bulungi akugambe maybe eyinza okuba kansa naye aba akuyambye to confirm oba toli sure na kintu kyokola kiba kirungi kiringanga omwami yandeetedde omukyala ng'alina enkyakya n'angamba nze musawo bannange eyakundagiridde wano wamukolako bulungi omukyala wange olaba okugulu kwonna kwonna kuyiriza nemugamba no these are skin problems tunoonye ku musawo ali specialist muki mu by'eskin naye nowenkyakya bazitwalewo omusawo ngeyabise bweturuuti ng'essuuka tebakwatamu naye n'omukyala alimba bwotuukira okwabika bwoti obadde yes it is a skin disease butanaaba kigere nedda ng'akinaaba n'okikuuta n'akikuuta naye nga kyasamye kiti ng'eno yonna kyatise ekijja omusaayi obulumi obuli awo zonna tebakwatamu bagula essuuka buli mwezi abantu ng'ekyakyettabuse n'aŋŋamba naye nze kasita mutuusizza wano awonye nemugamba nno mukwano siinako I might have the knowledge naye genda olabe omusawo wa skin ekyenkwagalako ofune right information ofune right treatment kati gwokebera bw'obanga naawe sikaani eno manyi abantu bangi bakebera sikaani nga tebagisoma naye bw'alaba kano nagamba alabika cancer it is a wake up call to go and confirm osobola okulaba as if it is cancerous ate nga teri kyova olaba tulina steps ze mufollowinga omuntu omugamba komawo after 6 months a follow-up scan is advised to rule out nti kayinza okuba katini nga naawe toli sure naye omulwadde ono musindika okufa mugambe tujja kuddamu tukebere nga wayiseewo emyezi 6 tulabe ekizimba kikyalimu because sometimes they dissolve kubanga kiba kyajja tekikuba koodi so mbuuziza ekibuuzo kirungi nti omusawo asobola okukebera n'alaba nga as if it is cancer because ekikonfaminga cancer kintu eki biopsy akanyama bino byonna byenkugambye tetukuyambako kuwa right because tosobola kuva eno n'ogenda ku biopsy kituufu mba nange nzize munkole biopsy tebajja kugikukola ate there are steps lwajoze kuki biopsy kati tulina bannabuganda okumanya wemanyiize ng'ovudde ku self routine check up naddala ng'owezezza emyaka ago 3 n'okwambuka waggulu as long as you make 30 years naye ng'ogenda ali professional abasajja ennaku zo bayiga omuze bwana tulwanyisa kansa w'amabeere erika nkuyonka ebbeere ayonke tumukiriza
omanyi nti obutayonsa kiyongerako emikisa. No, research is not very clear. Tanaba kufuluma naye we bagamba mbu nti bw'oyonsa omwana reducing the chances. N'omwami aliyonke. Ate ayinza okuba nga siri mufumbo. Teze myaka 3. Ate mwami w'abayonka ajja mu mata. Omwami yeyonkera bibi. Ate kati waliwo okuba nga myaka 3 sinnafumbirwa. Kati ne omulenzi najalaga gwe no tozanyisa. Leta nkuyonke ebbere kulwanyisa kansa. Bw'ati bayonka amabeere g'abannaabwe. Amabeere alina okugayonka omwami. Omwami ayonke. Alina okugayonka. Yampasa. Yakuwasa alina okugayonka luteeka. Naye tebagagaaya balekeraawo ebintu ebyo. Omwami era bw'aba taliyonka omukyala mugambe yes olina oddiyonka. It is a must. Ate bwaki batali. Mukubira akasimu oliwa jangu oyonke ebbere. Omanyi abaami wabanga akukiririzaamu they are open. Nagamba mukyala wange kyamutama ebbere likomeeno. Ati ogenda ku nsonga osooka ddi wagika n'osooka n'olizingazinjako. Nkwaga olira bw'ote meme neefa. Obwongo bwa bwalivuddeko dda ng'oli ku kintu kimu. Nabo bennyini batugambe bw'oliyonka n'olyamu otuzzi ŋŋamba ngende nziruke bankebere. Kwanza siyinza obutamanya nti livaamu lirina discharge. Tugenda ku self-examination. Kasooke abakyala balina chronic breast pain, what you call mastalgia. Mastalgia is a chronic pain in the breasts. Amazaawo gange nagamanyiira gabeera galuma. Nga ngenda mu nsonga oba nga ngenda mu nsonga ate waddala nga nvudde mu period nze amabeere agange gabeera bwe gatyo. Before you say such a statement, sooka olabe ku musawo omwebuuzeeko lwaki agange because kati agange tegannuma. Osobola okugayambala bulungi. Jjukira buli w'obeera n'ebyo ebizibu you have low self-esteem. Tuyambala n'onyuma ebbere lyakufuukira ebbeere okaleega livaamu. Olina kuteekayo ate bonna wenna obeera miserable as long as olina pain ku mubiri you cannot be happy. Ky'ekyamazima. So kati abalinayo mastalgia eyo chronic breast pain you have to see a doctor. So twogedde ku kansa naye mbagambye management ya kansa eri clear. Abantu twewala ebintu ebyo tukola nti olwo ajanjaba kansa n'abazungu habo baagala habo abaana omuntu omukebera nga alina prostate cancer olaba it is real natandika okunywa kaddo. I am not convinced kwegamba mwebi wali abamulina naye gwe omusawo wa habo omuntu mugambe kirwadde kino tugenda kuwa eddagala naye sooka ogende kwenye ku Cancer Institute omuntu akwate wakiri wabiri. Batugamba mbu era n'empeke ziva mu birime. Ate kansa ozobeera ku mpeke. You go for chemotherapy. You go and meet oncologists. Aba specialize muki. That's why nkugambye nze olulakebera n'enkalaba ngamba go and meet naye musawo oli yalina pain nange musawo nkolaako nekugamba no because Ruth I am doing a disservice kyenkwagalako to you and like it or not owajja kisasulira. I know right. Kubanga bambi ono mwadde tamanyi kati ate lwaki tandika omuwa obudagaladagala nga you're keeping something very dangerous. Obadde mugambe gandi meet an oncologist naye omulwadde tagenda kutuukirawo ku oncologist asookera kuffa eno. Kati tubeere baamazima n'abaamukwano eri abantu period. Tugenda make self-examination. Self-breast examination ogenda kuba onoonya any problem with your breast. Buli mukyala alina endabirwamu mu nnyumba. Oba osula mu nnyumba entonyo olina kano akalina kongwe mabega. Akascratcher. Kakwate. Otunule mu ndabirwamu. Otunula mu ndabirwamu you do like this. Kino kikole tutakikola buli lunaku tetulina budde naye buli lwova mu periods. Okola periods zaawedde okyetereeza bulungi nnyo genda mu ndabirwamu. Otuuka mu ndabirwamu okola bw'oti. Ngali ku musaalaba. Ngali ku musaalaba. Bw'otuuka bw'oti mu ndabirwamu gwe otunuulidde wali okoze bw'oti lwaki okola bw'oti ojja kulaba ebbeere erisigadde nga lyebase eddala nga lisituse. Jjukira ebbeere lirimu one of those ones twagambe libeera heavy so teririna maanyi gakola ki gasituka. Kati bw'okola bw'oti erisigalayo nga likoze liti. Kati n'owanika emikono gyombi ebiri bw'oti ng'otunulidde endabirwamu. Ekitukozesa kano kyenkugambye ebbeere ki because ebizimba bino bisobola okubeera mu both oba mulimu. Kati gwe akulaba amabeere gange nkyali ku nnomo. Gombi bwe gasigalayo wansi ng'omanya gombi galina obulabe. Kati gombi bwe gasigalayo wansi oba erimu we lisigala wansi ng'okola bw'oti. Kati waliwo olyoba weekengedde gwe ng'omuntu ng'otandikira mu nkwawa. Lwaki ntandikira mu nkwawa? Otandikira mu nkwawa okuwulira ensanjabava.
ogiwulirayo because ensanja bavu obadde buba bw'amaanyi etandika okuluma esweringa ne ku scan woba okebera tutandikira mu nkwawa to check for lymph nodes bwe ngamba there is an enlarged lymph node kabonero akandaga nti mulimu ki obulwadde era mba nina okufiirako nga nnoonya obuki obulwadde so kati bw'otuuka mu nkwawa bw'oti n'okwata ojja olyetooloola ojja mu kukwata muno owulira naye linnuma mu kukwata owulira linnuma mu kukwata owulira kati bw'otuukanga wano n'owulira akantu akazimbi put more attention olabe kaki akali wano because bwe buntu butandika nga butini kati bw'okakwata wano bw'oti n'obaluusi n'owuliramu owali pain ng'eri mu kifo kimu eyo wake up call kati bw'omala odyetooloola bw'oti n'ojja n'osibira ku nnywanto bw'oti olabe evaamu discharge awo n'onginyiga oginyiga bw'evaamu obuti obuti butya mulimu obuti obwo babuvaamu ekibanga enti obuntu obweru sibumanyi tabulabangako sibulabangako bwatuvangamu dda nga tetunnazaala bwekakwata bwoti n'okanyiga ne muvaamu obuti bw'olinyiga n'olaba nga muvaamu bintu bitategeera buuza omusawo kubanga gw'ojja kuba tomanyi oli kyakola adduka ku Google awo twayigawo Google ng'aleeta do I have any problem why is my breast pain nga Google ekuddamu Google ekugamba eriiso oyinza okugamba ekikutiisa Google ng'ereeta signs of breast cancer awo ogendera mu ddwaliro kati nga ddwaliro Abannayuganda kankuwulire ye muntu gw'osanga nga amanyiko katono naye ng'ayagala akutegeeze nti nza kusinga okutegeeza kayina wajja muntu abatakoze bulungi waliwo oli adda kugugeera how do I treat home remedies you can take a painkiller and test the pain as certain ajja ku pharmacy mulina eddagala bwe riti kyokka you have not made a diagnosis ekutaasa okuspendinga ssente is unnecessary diagnosis yogenda mu gundi ogenda okukebera so kati bw'olukwata bw'oti tumaze nipple kati nipple eno egenda oba tuyita retraction of the nipple eno ng'eyingidde munda akabonero ka breast cancer retraction of the nipple yeefundikira neeba ng'eyingidde wa eri munda kati w'olaba ogisikambulayo bw'oti dduka mu ddwaliro kayinza okubaayo nga kali very small to an extent nti tukalaba nange sikaani sikalaba that is why nkwongerayo ku mammogram kitegeera mammogram ezirizo first you don't have it naye nsambe gyeri ne nsambe gyeri Kampala imaging gyeri there are people abazirina so akasente kangimu naye n'omusawo watogirina muno mugambe genda okanoonya ogende okomewo otandikiraawo because in health it is not all about money making it is about giving this service kubanga service ennungi eddiza gwagiwadde era service embi era eddiza gwagiwadde so as long as you give this patient a good service ne Katonda mu ggulu aba akola ki abakolera katiifu so tuvudde ku lino ebbeere tugenze ku lino nalyo we do the same tandikira mu nkwawa ligire bw'olaba nga lirina ki orange oli mu mirror twagambye mirror buli mukyala gamba omwami kale togamba mwami gigula mirror giteekewa because abasajja tebeesiga na bizibu akeera dduka buddusi naye gwe omukyala ova otuloka nga tuwetuulidde mu ndabirwamu omusiiga naye nkweyo kubanga asiiwuka amagulu awanga asiiwuse nga ate okoze otya bale mufaako ate munnange oyo bizinesi yange kugamba omumalirako buli kimu ng'omwami wange ngamba naye mukyala wange oba olwokuba ye si musawo oba olwokuba oli musawo buli kimu kati prostate kakati kino ne mugamba mukwano nze asinga okufunamu kubanga nze service zagifuna lwatala omusiga ekizigo bala ngenda kutuuyana bala nja kutuuyana mugamba mukwano mulabika obulungi siga ku kizigo nange onnyumire nenkimusiiga mutumiddeko nnyo mwami wange n'omwami nange mutumiddeko nnyo mwami wange kaakati Ruth tumaze self examination prevention twewala tutya byonna yes anti mulimu gy'osobola okwewola n'otasobola kwewala endwadde kati nga mastitis you can prevent push your bra
kale oba sigenda gamba nti mukyuse bra buli lunaku nja kuba nnyonoonye naye woba oyambadde bra yambale mwakire emirundi ebiri bano obulega bwo nga butaano naye akaleega ka mutwalo naye ssebo oli ng'alina akaleega kaaka wala bagamba obuno bulina obuti obulinamu obuwoni bubi anti bulina obwuma kati obwuma obwo there is metal you don't know you're exposing your breast to what okitegeera kitutuusa akaleega tulye bulungi abakyala okulya obulungi kwe kulya vitamins kwe kulya greens exercise okukola exercise yes fuuka abakyala exercise kiringa kya bulijjo but normalize your body okubanga functioning buli wafuna obesity yenene there are hormonal changes in your body kyova olaba era abakyala bwogejja ekyo ekigejjerero tugamba obeera ne hormonal imbalance kyova olaba bebamu ku batawaanyizibwa okuzaala so bw'olaba omubiri nga gupaaluuka exercise your body obeere nga omubiri gwe guli ki weemanyiize check up tolina kyofiirwa ogenda mu scan n'owaayo $5,000 ne bakebera ebbeere lyo ne bakugamba liri nnomo omulundi gumu mu mwaka wadde nga sirina kinnuma wadde nga tolina kikuluma ngamba n'abaami tolina kyofiirwa okukwata akasente n'ogenda ne bakebera prostate ne bakugamba ekyali mu nnomo n'otambula n'obaala because ogenda kunywamu ecupa z'omwenge 5 onywe osirike wali naye nga you don't know what is taking place in your body twemanyiize naddala ng'owezezza emyaka 3 because emyaka 3 that is when things start changing in your body ono ye wa below 30 in case of anything run atali ali above 30 ate bw'otuuka mu 40 the chances are higher kikamu awo kiba kikala ddala kati 4th floor bwe weemanyiize okukola check up once n'edduyiro anti omanyi abafrika we don't love ourselves okweyagala kwe kwefaako ekintu Ruth ky'ofunyeemu kyekintu kye wezizzaamu naye gwe okimanyi nti eno yennyumba yange Ruth sigivaamu kati siri waka ne Ruth ono simuvaamu Abannayuganda abaala bazaatutte mu ddwaliro baziridde zabwereere okusinga so kumbe this is self love as long as your body is functioning normally sexually oba steady ne how to prevent and have sex mwegatte era nze banna ka sex ako mukafuna ate n'abaami kabaawo oli mufumbo buli wiki ate watali bafumbo bakoze otya abalina boyfriend kubanga as the body keeps in the normal functioning bw'ozaala omwana muyonse because bano abakyala bazaala omwana nadda eri amabeere n'agatuga olaba pumping is okay kubanga oba ogajjeemu nejjukira zino tulina lactiferous ducts ezireeta amabeere eziresponsible production zo ziba ziri active naye ate ng'ozitulugunya so in the end oyinza okufuna ekintu ky'olifa teweerabidde thank you so much for your kadde olina obubaka obulala obuggalawo nga tuwumbawumba otuweeyo obusembayo obwo olwakadde abakyala actually omaliriza era ng'otulagirira tuddemu twejjukanye wandege yaawo okutuukayo saawa mmeka nzoka watuusaamu nkamadde embuzeemu Ruth abantu mbeera mbajjukiza oba ojje wandege kugamba oba oyagadde okugjako ewange mpa akadde get in the morning kubanga ogenda kujja ssaawa 7 batustopinze ate nga layini ekoma eri ogambe musawo mwagala nnyo naye nze sirina gasimba layini so as you want to come keera gamba naye leero ngendeko wa musawo Aida nze sisooka nakunyumyamu sikola shap because my clients they are my friends ate oba onnonzeewo so keera ojje weziwera 7 tojja obiwera 7 you look for another day because abantu babeera bangi ate ne layini eyo naffe twagala maliriza ate nga mwagala obbawa obudde twagala obbawa obudde n'abalala abeera abakebera naye abalala njagala oli olwo yankubira n'essimu yankubira ku gundi ku WhatsApp kubanga essimu yange tekyayitamu Musawo Aida gwe njagala okulaba naye ali bize ne mugamba tusaawa mmeka ne mugamba awo kati enso mbeera onze saa 12 mbeera natuuse bw'otuuka ewandegeya manyi owabuzaabuza awantu awo wala kuba we a bit inside owabuzaabuza ku otuuka ewandegeya awo wa parking ezigende bw'otuuka mu bitaala todda ku Bombo Road come to Lago Road oba wakasalamu ebitaala
awali free yeka kyensinga okujjukira waawo. Africa emazeewo emyaka mingi. Yes. When you reach the Africa pharmacy, era ekipande oba okiraba. Wandegeya Imaging Center. Tuliwo bakyala. Nkola n'abakyala nga twagambye abakyala b'omulembe guno. Omwami yagaana abaami okolawo. Abaami baali bantawaanya. Naye abaliwo bakyala. No, they don't olumu ayinza otatuula kuba muntu budde ndiwo n'abakyala. Okay. Work with my friend. So bwe mba njagala okubookinga oba nina kujja, it's a walk-in. We work on first come first serve. Okay. Obanyi bagamba kakati musawo fa balina ku ssente babale tuyitawo buyise express. Gamba no. Work on first come first serve. Ojja mukoma ngambe bwokeera. In case you want like this check up oyinamu breast ekuluma. It takes like 15 minutes. Okay. Kebere ebbeere lyo wandika report advice okiddako genda ku mirimu gyo. Because endwadde zetukolako ziri endwadde osotambula nayo. Oyina pain yo, ebbeere likuluma, omugongo gukuluma. Because we basically do imaging is my passion. Twako namba yesi Musawo Aida. Name abalayi okuba tubeerako n'abagobereza abapya. My MTN 0705 Airtel 251459 ne note musanvu notes 5 enali ku WhatsApp 25 14 59 e WhatsApp 781 note musanvu 8 m 5 95 97 97 38 ate bw'ozikuba WhatsApp eri banange temuweerezaako audio ate bw'ozikuba nga sikwata olemerako because mbeera very busy. Ikulemerako on the phone. I know, right? Ikulemerako on the phone. Omanya nti bulamu bwo bw'oliko mu kubanga mba nkola ku patient sitera kukwata masimu okuggyako ng'era olemeddeko nnyo but we mba nkola ku muntu muwa time ate nga gano gange ya my personal numbers. Naye neyawandegera imaging center kangibawe naye tandika ogikwata engeri gyekulemu ogikwata yannemukwata mu mutwe yannemukwata mu mutwe tulina okukubirako ne butalina kukubirako muyiyo muzizo muwa working naye omanyi abalwadde they are very complex people wafunidde ekizibu wakubira naye bw'ogisanga kweri okuba noti 7 5 3 29 29 79 79 94 ate eno ye ebeerako bo bakwatirawo eyo Wandega Imaging Center n'obuuza mugulawo sawa meka mugalawo meka omusawo waali mbeerawo I spend my time there for the people. Thank you so much. Ne Katonda ayongere okunkozesa luuti nsabiraako ayongere okunkozesa ayongere okukola ku bantu naye gwebale kutukyaza guno mwezi this is a breast cancer awareness month bagambe and is a breastfeeding month omwezi ogw'ekkumi okuyonsa abaana abakyala so kati kano tukasomesezza mu guno omwaka tetukaddamu ate era mbaddamu bakubiriza nze nti muyonse abaana mukyala n'oba toyonse mwana ebbeere lijja kugwa kuba n'abaami basuula amabeere so tuyonse abaana omwana ayonsa bawanjawulo ku mwana atayonse era woozaala ebbeere nerigoba tokoze loosi oba ofunye omwana kubanga osanga n'omuntu atanazaala ng'agudde amabeere nga babigi bebi bye bagasudde badna twagaliza olunaku olungi atakomera mpeera batukumire ciao